everywhere. Bana Uganda, abana b'Enatete, ne mazima ga Katonda mu ggulu okujjako nga temulaba bulabe. Omanyi kye bayita okulonda TV ne risiiti? Omanyi okulonda ekyapa nga kiri mu manyago? Gwe kuba akafaananyi nga mulina password nga yooyo. Ye mulungi, ye mugezi, yayagala ensi ye, ye lwaki sibikomyawo. Thank you very much, Madam First Lady, for the message. Obaka bw'owadde nze ne busongerako ndowooza. Nja kusaba abantu abayimiridde wano emabega mwenna mukakaneeko, mwenna mukakaneeko. Buli omu ne bw'oba okutte essimu njagala okukakaneeko kuba njagala njogere n'abantu beeri. Kati bannamawulire bano ndowooza tubaleke mweyo muba mundaba. Abeeruye bali kumbona, n'ab'emberi bali kumbona. Oh, your boss wife, oh, that is boss wife, that is baba, tina echo bana. People power, our power, NUP, and everywhere. Bannange njagala buli omu waali gamba monna akuliraanye nti waggulu eyo waliyo Katonda. Amoti mugambe bakoze buli kisoboka naye tutunowano. Bakoze buli fujjo ekyennaku nga bakozesa abantu baffe abanyigirizibwa. Nabagambako gye buguddeko tinnakyemalira omu gwe bayita Stalin yali ayagala okuyigiriza bajjeno be engeri gye bakkakkanya abantu. N'akwata enkoko n'agikongola yonna nga nnamu, n'agikongola yonna n'agiteeka wali ng'ekankana etuluka omusaayi, agikongodde yonna nga nnamu. Mumanyi okukongola enkoko nga nnamu kiba kikolwa kya butemu. Naye yakola bw'atyo kubanga yabagamba nti ayagala bayigirize bwe bakontrolinga abantu. Enkoko ebwe yamala ogikongola n'agiteeka wali, n'akwata empeke za kasooli n'atandika ogisuuliraawo. Enkoko n'etandika okubojja empeke za kasooli nga bwe mugoberera. N'asuulaawo enkoko n'emugoberera, n'agisuulira n'emugoberera. Kubanga wadde yali aginyigiriza nnyo, ye yali alina ekyokulya. Bano abasajja baagenda mu ghetto kuba bamanya Bobi Wine mwana wa ghetto, bamanya ghetto eyanzimba. Tebansuubirako, yalowooza nti ba intellectual bonna bakubbi abajjeewo, nti balooya bakubbi abajjeewo, baprofesa bakubbi abajjeewo, laba ghetto weesitula omubanda. Batya nnyo, baatiira ddala. Era Museveni ng'akozesa ssente z'omuwomusolo n'agenda n'akwata omusajja omu akagwa ensonyi gwe bayita Christopher Damulira. N'amugamba tukoze tutya okwawula Bobi Wine ku baavu banne? Tukoze tutya okumwawula ku baana ba ghetto? Tukoze tutya tukoze tutya okumwa kwabo abamu tutya okumula kwabo bayogereranirira. Baagenda muto zaffe ne baloonyaayo abazzi b'emisango. Buli gwe bajja mu kkomera ng'alina omusango, buli mubbi kungwe, buli mutemu ne bamuggyayo ne bagamba mmwe tugenda bbawa omulimu. Nga ne bookola omusango gwonna ne bootemula omuntu kasita otuyamba okulwanyisa Kyagulanyi. Ne bateekawo ekintu kye baatuuma ghetto structure. Tebamanyi na ghetto kye kitegeeza. Era ne bakozesa abo abayaaye ne bakuŋŋanya n'ebigurupu by'ababbi nga bwe mwabalaba bwe bagenda bakuba abantu Museveni lwe yeewandiisa, nga bwe mbalaba bagenda tubatemula abantu.
nga bwe mwabalaba bwe bagenda mu lubiri lwa Beene, nga bwe mwabalaba nga bwe mubalaba bulijjo ne babakozesa ne babagamba ne bwe mukola omusango gwonna kasita mulwanyisa Kyagulanyi. Twabakuŋŋaanyiza mwabalabye nga bali ku TikTok batiisatiisa abantu nti tebajja wano, bajja bakuba tunula kyekiri wano. Gamba munno akuliraanye nti waggulu eyo waliyo Katonda. Gamba munno nti waggulu eyo waliyo Katonda. Ekiranga sinabawa bubaka bwangu bwa leero. Njagala kino nyongero kitaanya. Tibaganda bange ffe tuli ba National Unity Platform. Kyekibiina ky'obufuzi kyenkulembera. Naye nzize mbagamba emirundi mingi nti ffe tetuli kibiina kya bufuzi wadde tulina ekibiina ky'obufuzi. Ffe tuli Bannayuganda abakiikirira amaanyi g'abantu. N'olw'ensonga eyo okulonda kuno bassebo ne bannyabo tekugenda kuba wakati wa bibiina bya bufuzi. Okulonda kuno bassebo ne bannyabo era munsanyusizza nti buli omu asenga Munnayuganda. Kuno okulonda kugenda kubeera kwa Uganda. Kuno okulonda kugenda kuba kwaki? Ne bw'oba toyagala Kyagulanyi, londa ekirowoozo Kyagulanyi kyakiikiridde. Kuno okulonda kuli wakati waabo abaawamba eggwanga lyaffe ne batufuula abaddu, naffe be baafuula abaddu. Kuno okulonda kuli wakati waabo abanyigiriza, naffe abanyibwa. Kuno okulonda kuli wakati waabo abaagala okufuula Uganda faamu yaabwe, polopate yaabwe, naffe abagamba Uganda nsi yalwanirwa bajjajjaffe, tulina ogibeeramu nga Bannayuganda basaanidde abenkanakana na buli omu. N'olw'ensonga eyo baganda bange, yonna gy'onooba otambuliddemu eno campaign, gy'onooba otutte obubaka obw'enkyukakyuka, nkusaba ne bw'oba tokutte ekifaananyi kyange, kwata bendera ya Uganda. Bonna okwata bendera ya Uganda ojja kuba okiikiridde ekirowoozo. Saagala oyagale Kyagulanyi mu kulonda kuno, njagala oyagale Uganda. Bonna oyagala Uganda Kyagulanyi ne bwe banaamutemula ng'ojja kusigala oyagala Uganda. Bonna oyagala Uganda omuntu yenna ne bw'aba ninaanye ne bwe balimugula gwe toliba ku mulamwa kuba omulamwa gwa Uganda. Kwata bendera ya Uganda ng'oli proud. Kwata bendera ya Uganda ng'ogamba Uganda yange. Omutemwa Museveni gwalina ku Uganda gwenkanankana n'ogugwo. Omugabo oyo wa SFC gwalina ku Uganda gwenkanankana n'ogugwo. Oba oli wa ggwanga ki? Oba oli wa ddiini ki? Njagala okwata bendera ya Uganda ng'ogikiririzaamu. Mwebale nnyo okumpuliriza, mwebalidde abassebo ne bannyabo. Baganda bange, olunaku lwa leero gweza omwaka mulamba. Bukyanga Deputy President waffe owa Western Uganda atufaako. Yatufaako mu ngeri etaategerekeka naye yakutukuutiranga nga naffe bwe tukuutira bannaffe, era nammwe mbasaba mukuutirigane. Tinze ne bwe baba wanstopinze, moving forward, genda maaso. Ne munnawe bamustoppinga, genda maaso. Tewali kuzikiza, tewali kuyimiriza. Uganda tulina ogituusa gy'erina okuba, tuleme kwejjusa mu bulamu bwaffe. Bannayuganda bannange mwenna abakuŋŋaanye wano, bakomuli mwenna, batuuze binate mwenna wano we tuli e Nateete, nammwe abatulaba ku mutimbagano mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo n'ebweru w'eggwanga. Olunaku lwa leero mpulira okwetowaza okw'amaanyi, mpulira mpeereddwa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo okuyimirira maaso gammwe bassebo ne bannyabo, okukkiriza okunominatingibwa okubeera pulezidenti wa Uganda okuva ku mwaka 2026 paka 2031. Bana era ibo bagitemye. Njagala obeebaza olw'obwesigwa bwe muzze munteekamu bukyanga neesowolayo okubakulembera. Mwajja mu bungi nnyo n'abatali b'Ekyaddondo ne mutuwagira Ekyaddondo. Bwe neesowolayo okubeera pulezidenti wa Uganda mu 2021 mwampagira ne mumpa obwesige bassebo ne bannyabo, mwebale nnyo, mwebalire ddala.
olunaku lwaleero nga nyimiridde maaso gammwe basebo ne bannyabo, omutima gwange gujjudde obuzito, obuvunaanyizibwa obutaswaza n'obutayiwa bwesige bwe mu mpadde bagana, nga tuli wamu, nga tutambulira wamu, nga tussa kimu, twetoolodde eggwanga lyonna nga tubuulira enjiri ey'enkyukakyuka eya Uganda empya. Era olw'okunometingibwa tusimbudde ekigere nate ekisembula okutuukamu eyo ensi gye twegwanyisa, ensi ey'emirembe, okufuna independence eya nnamaddala, okufuna obwetwaze obwa nnamaddala. Baganda bange bali wano, okuva mu mwaka gwa 1962, emyaka egisukka mu 6 egiyise, buli nkyukakyuka y'obukulembeze mu Uganda ebadde bulubanya omusaayi, omusaayi gw'Abannayuganda, Abannayuganda abazze baboyaana olw'enkyukakyuka. Omusaayi ogwo nga Bannayuganda baguyiwa nga beewaddeyo, kubanga abakulembeze ababadde nga babakulembera babadde babasuubiza okununulwa, naye oluvannyuma lwa byonna babawaamu okunyigirizibwa okumala emyaka emiwanvu ennyo, emyaka n'ebiwowoolo ne babba n'ebiseera byaffe eby'omu maaso. Bannansi, Bannayuganda babakakanyizza ne babafuula abaddu ku ttaka ly'abajjajjaabwe, babakakanyizza obwavu bwabwe ne babufuula ekyokulwanyisa, ekyokubakuumira mu mbeera eyo basobole okubakozesa nga bwe baagala. Naye ate baganda bange, Uganda si njavu, Uganda tebangako njavu, Uganda nsingagga nnyo, Uganda nsingagga. Ettaka lya Uganda ly'ettaka erisinga obugimu wano mu Africa. Abantu ba Uganda bakozi, abantu ba Uganda basuubuzi, abantu ba Uganda bayiiya, tuli bagagga nnyo mu zitalanta, tuli bagagga nnyo mu bitone. Baganda bange, tulina ebyobugagga bingi n'ebitendo bingi ebituliko. Tuli bato, tuli b'amaanyi, tuli batetenkanya. Ensi yaffe y'emu ku nsi ezisinga obugagga, si wano mu Africa wabula mu nsi yonna. Mwalaba ku mawulire gye buvuddeko, nga kyali ku mawulire ga nsi yonna, kibaazudde dipoziti ya gold esinga obunene mu Uganda okwetooloola ensi yonna. Tina golodi oyo yekka nga tokutte ku mafuta oba ku byobugagga eby'omu ttaka ebirala. Golodi yokka oyo asobola okukyusa Uganda n'esinga Dubai. N'olw'ensonga eyo, njagala okuba n'olwaleero baganda bange, mukimanye nti ekizibu kyaffe si bwavu, ekizibu kyaffe si bbula lya bugagga, nedda, ekizibu kyaffe baganda bange kya bukulembeze. Ekizibu kyaffe, tulina obukulembeze obubi. Twetaaga obukulembeze obuweereza abantu so si kubanyigiriza. Twetaaga obukulembeze obugenda okusitula abantu so si okubafuula abaddu ku ttaka lyabwe. Bwebwo obukulembeze bwe tubaleetedde baganda bange, mu busiime, mu butwale ne mu butuyambe tubuguse ku lwaffe ne ku lw'abaana baffe ne ku lw'abazzukulu. Abaana ba maama abali wano nga tukutte bendera,
nga twagala tulabe omusirikale owa poliisi agenda okujja kube oba kwata oba kusiba kubanga okutte bendera y'eggwanga kubanga oyagala ensi naye era tukimekinga kiriya buli muntu ali eyo amanye nti buli akutte bendera aba ategeeza ki eno bendera yaffe tugiwe meaning tugenda tukwata bendera eno ng'akabonero akaagala ensi yaffe ng'akabonero akajja twagenda ku muntu omu nti Kyagulanyi